Dan Flavor Neridia Jasmine Bafachi abayimbi kati abali mu Uganda ebitundu 9 ku 10 okimanyi nti beeryamu abayimbi abakyala beeryamu kiki beeryamu Sex for Money awo nkutege beeryamu abayimbi abasinga abayimbi abakyala wano mu Uganda 9 ku 10 abaliwo kati si bali abedda abaliwo kati kangambira ddala lumu nti beetunda tebakyakulembeza music gwe balina kuyimba wabula bakulembeza nnyo enkunamyo n'okulaga obubina n'okulaga ebibala byabwe ebya Adam n'okulaga kwegamba okulaga nga ye figa y'omuntu batunda nnyo figa y'omuntu ne Katonda byeyamu oba maama we okusinga music gwe batunda nenge ekigendererwa ky'ebyo byonna kiba kyakweryamu. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika netugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emilioni 4 netubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 10 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 16 ate ng'osobola otusanga Matuga ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekomedde ku Lubalusewa TV ajesa Samuel manya onako lwalero bankweyunze ko ntusobola ate okubanga ate tukuweereza mu mpeereza ennungi ddala. Lubalusewa tuli ku mikutu migata abantu okulegwa YouTube, TikTok sako ne Facebook. Onako lwalero ndine muganda wange Katabira Muhammad tugenda kuba tuyita mu nsonga munnamawulire ate nga mutunuzi wa nsonga tusobola okuba ate nga tuyita mu bitambudde mu ggwanga tusobola okuba ate nga tubaweereza mu mpeereza ennungi so kempisa abateekamu ensimbi Smiles Services Plumbing and bagiyita Smiles Water and Plumbing Services bakola ku bya mazzi oyagala ki boreholes bakosa omukono saako n'ekimoroka kyoyagala ebbeeyi gy'olina gye bakwatagana nayo basima amazzi ne balabadda nti amazzi gakutuukidde ddala nga naawo gaawe waawo bwe njagala amazzi emitwalo 2 nga funa pumpinga bupampinzi nosobola okuba nti ng'ofuna amazzi balina pumps ez'omulembe gwoyinza okuba nga gy'oleewa wasimisa dda naye ng'oyagala pampu ey'omulembe weekwate ba Smiles
water and plumbing services basangibwa Matuga. Enamba zaabwe kweziri ku screen yaffe basokuba nga bakweza mu mpereze ennungi. Mosh Media basangibwa nabo Matuga, bakola videography ne photography, bakola branding, baina banners, bakola banners, stickers, posters, reflector jackets, basokuba no bakwasaganyiza obulungi obutagambika. Enamba zaabwe nazo kweziri awo tusobola okuba nga tukwasaganyiza buli kimu kyonna ekitambula mu ggwanga. Akenjawulo akona ko lwaleero mugenyi gwe tulina mu studio unaku lwaleero birthday tugenda kuba tujijagulizamu ko wano mpola mpola katono nnyo ajja kuba tubuliramu yazaalibwa ddi ani amuzaala ajja kuba mutubuliramu ko zadde baweebali mufumbo si mufumbo ako nawo tujja kayisawo tulabe ate ki bwe tuyinza okuba nga tukikwasaganya. Luba producer kusaba ompe omugenyi olwaleero tusobola okuba nga tweyongerayo obulungi obutagambika. Tusobola okulaba natesebo kale mukama wange nange nesime nate okuddamu okulabikako ku mayingo ga Lubalusewa TV. Nze Muhammad Katabira mwena abatulabe yo mwe bali kutugoza. Sebo amazalibwa amalungi. Amina sebo nawe bali kuganjagaliza. Bannange. Ngonyumye. Onyuma ku mazalibwa babulona ko bonyuma. Anti ndoza bulijjo olaba nyambala biyulise. Omusajja bannange. Ngagande bulijjo se olaba nyambala bya bituli. Kali bonda byeko nga mfananye bwe. Katabirwa alinya ddi mu ggwanga Uganda. Katabirwa alinya mu ggwanga Uganda era mune munsi yonna okutwalizaawo. Mu mwaka gwa 1996. Ngoli bujji. Msi bujji. Konda chenda mu mukaga kati wala mukati. Atoweze myaka 3. Bwambola yo mwaka gumu. Ero watujiweza. Ya myaka 29. Jiju. Cheza bulijjo kukakabukaso kuwasa. Ochali cyana kitu. Waliyo nabe 18 nga bawasiza. Ekisinzira ku choice ya muntu. Nakugamba ko wane mabegako. Nti okuwasa teri muntu yali gbaludenti yafudde lwa kuba luddeyo uwasa. Teri muntu gwe nalinda bye bagwe nalimpulidde. Nti oli yafudde lwa kuba oluddeyo uwasa. Gashumba bulijjo munenya wabwerere. Nati mba ejo je kituufu. Nate mbamu ate oboka atuuka. Oyo guba mwenga abakatuuse. Naye ate mpulidde bangi nga bafudde olwokuba bawasa bubi. Okay. Befumise. Bafuna etali gundi yabo. Oli yalonda omuntu nga siwe badde bagwanidde okuba bonna. Besanza abo mpuli yawaliyo byayita one night stand. Ugizo otya muwadde olubuto bazadde bamuwadde. Byambaka myaka 17 munezi wa myaka 10. Kuga ona abange yali agezesa. Kugezesa era eje myaka giba gya kugezesa. So no uli anti ateba taniso kyankala nabe bekubye bese. Naye era wadde bagamba wadde nti teri muntu yali afudde lwa butawasa mangu. Naye tetulina kulwawo kuwasa. Tetulina kukatuuka. Kunsi ya Katonda no kiruma nnyo okutuuka mu ssomero nga omwana wo ogenze ku bagita visitation idde VD. Ngolina emyaka 5 olina omwana wa myaka 4 myaka 5 ogenze ku graduation ava mu baby agenda mu top nengo ina myaka ava mu top abagenda mu P1 ava mu top ava mu top agenda mu P1 ogenze ku graduation myaka 6 ogenze ku graduation inza no kubanga ekoma Josembi wana mugamba good morning Grandi Muhammad jajja wa mwana kumbe tata goze nuyange ensonyi zikuti oyina okuzaala ng'emyaka teginnaba kugendako teri kinyuma kubanga oli mu myaka gyo 3-4 n'okyalyako omwana wo mu secondary school vibe eba nnungi kuba emyaka y'omwana aba akyakufiiringa tata nawe oba ofiiringa omwana so si myaka 6 tata omwana olukugwira ati anti ogenda ku visitation idde akaana kajja kabuuka ne kakugwira kati ate nga gokekejja nagumba linnuma tongwira nnyo biba birungi ebyo so mwangu okuzaala ya okay oli myaka emeka myaka 29 njogidde wano sitya kwogera myaka mama jali jali tata yataliwo tata yafana n'emyaka 4 yafa mu mwaka gwa 12 okay ya nine emyaka gyange 4 gyokka abulamu tebubadde bwangu okutuuka wano wentuse naye Katonda mulungi nti kati ndabikako ng'omuntu olabikako bulabise awo ennyini otugenda otutandikira oli mazaalibwa olunaku lw'eggulu Frank Gashumba wasisimuka yabadde afuna omukyala Frank Gashumba yesisimudde kuba kasookedde atandika programs za sisimuka Uganda wali olabyeyo omuntu yali asisimuse omuntu yali agaye bannange oluvannyuma lwa sisimuka Uganda ya Frank Gashumba
nali nsisimuse yesisimula yekka ogenda uli ate bamukutte simayanga abadde afeera golodi bamukutte mbwata ina passport 4 za muntu omu bamukutte mbwata afere bamukutte mbwate simayanga abadde ayina omuyindi gwafeze so Frank Gashumba yenga abadde naye tetanaba kwesisimula omuntu asobola okweta enkola nti sisimula abalala alinga naye akyali mwebafu so kati Gashumba ye Katonda amusaasire kuba yagenza ekimyula bamuwerekedde Pastor Bujingo yabaddeko ekirala abasajja tuyige n'emyaka gyaffe wegirina okubeera nti bw'obeera ng'oli mu myaka 5 Gashumba tekuba aweza emyaka 5 tosobola kuwasa mwana muwala ng'atannaba nakuweza myaka 3 nganze bwe mulaba abasajja tuwe ekitiibwa abaana betuzaala tuwe n'ebitiibwa mu society mwe tubeera omuntu gwe nalaba yali yawasa omuwala omuto ennyo nga ye musajja mukadde ye director w'omutandisi wa KU University Kampala University omukulu oyo yani impozi ya ambassadani Nyanjira Bidde Katerega yavayo n'alajana ng'omukazi abadde amutta amukubye amuwulubaza so omuntu oba wasa kijja mu myaka gyo kati obuzibu obujjawo nti ate abantu abalwawo okuwasa Bagashumba ate batukanga abatasobola kuwasa mukazi na mukadde wa myaka 45 abala bambu alwanye entalo aye nakiri ambana abaana abata abamuzaamu mbu omusaayi ate bugenda okugwa ate nga bafiridde embuliri afiridde mu kisaawe kwa abaana baba bakyayina bagala nalabako ng'okyaziza ku lule Bombo Road ngagamba abaana abawala abataabo babeera bagala nnyo bamutane rafu kwegatta kati bw'otuuka ku Bagashumba emigongo giba gyakutuka dda amagumba gakutuka dda obwongo balowooza PLU balowooza banawamba batya ba Edi Mutwe ate ng'omuwala agamba mbu ate akaboozi kabanja era oyo Gashumba bagenda mumwagalako ayinza n'okuba awasiza lwa pressure emulika ennyingi omanyi babadde bamutaddeko pressure y'amaanyi nga bagamba bonna abeetoolodde General Muhoozi tebalina bakyala nga babuuza mukyala Andrew Mwenda yaluwa nga tebamulabako atayina nga bagamba mukyala Gashumba aluwa anti nga bagamba bayinza okuba yensibuko y'ebisiike nga bagamba ate muvumirira ebisiike ate abaitoolodde omukulu nabo tebalina bakyala so kati awo ndiyinza okuba yabadde pressure naye nze mbagamba wano muyinza n'okulaba nga bayanguye okukyankalana bye bagamba it will end in tears producer tusoke tusale keeki yinza tufudde bannange yalabi ya Katonda tusoke tusale keeki anti waliwo olimba ogambo ndirinda bingi tebyatuuka naye abalayi balubaluseewa ono gwe ntudde naye wano bamuyita Aje Samuel ye director Lubaluseewa TV naye director omulamba obusobozi bwe aguze keeke ya siringi 10 tugisale wano naye namwe mujja kulaba eyo mulabe nti banji omanyi gisaba okulula mu kaveera mbadde mmanyi kale nti keeke balagijja mu kino ekibakuli ekinene kino naye osobola na kaveera wuli akakaaba tekajja tujja dino lizinga director Lubaluseewa TV era no producer wadde oleeseeki okay tukwate babiri kwata naye nkwatira kwa manye nti yebi yadage ngotidde omwana director Lubaluseewa ero tubikolera abantu abasinga era nga ogambye nti nditwala bingi teyatuukaka akatono munaye kazira mu liiso wekiri kuba akawuka nga kagudde mu liiso kamunyera katono nnyo naye tosobola kwebaka nga tekannavaamu egweno kekisebe banene bulijjo njinyomba ojawula nayawulamu kyemmanyi nti eno osobola n'okugira n'ogamba mu nnyongero endala naye gyogamba nti nnene keki ne babweti tosobola kugikuta abantu bangi olya n'okoowa bukooyi anti basinziira wa buli woleeta bwoti wa eno osobola okugira n'okoowa jakka keeki mazali waga katabira amalungi ansooke ndoze producer jango lye kake producer Kagere dawanu wakati buti bakulabeko dawanu wakati bakulabe ensi jangu bakulabe kachika wumu mazali bwako talizele to stopinga
Ndabye nganyiganyiga ebino eno stoppinga nogira. Kale katuje ku kake negandi jagala gune date. Poligolera steering kono. Meba na science bagamba. Nti omuntu wakono bo mu kunoonyereza balaba nti abamulema. Sharon. Kitegedde ekyo. Nywera muno. Kitegedde ekyo. Okay. Bana science bagamba. Nti omuntu wakono bo bakokunyeza nga baliko obulemu. Era bamu balina okubira mu banga bakateyamba. Kali producer inakuba ina bakulya baliko obulemu. Bwe simbawo okutikirya abaliko obulemu. Tebalina kumugana. Tubaza mukama. Amin. Olw'omwaka guno gwakwongeddeko. Amin. Solo kubatenga okutambuza bulungi okufunemu ebirungi. Amin. Okufuniremu ku baana, okufuniremu omukyala. Mwana nina. N'omukyala nina. Sawa benga Juliana. Tange tukabirira emyaka gigenze. Yakaba atya. Ngadi yalina omunenga gwe boyina akatiiko. Kinza paka abidya. Kuba okumanya otya. Alwala mbulwazi senyiga ne bakubira. Teri ddagala gy'otalijja. Yoli nti wafuna kyuma tekirina kulwala. Omwana so obaako n'abawera bagamba aluma mukazi naye n'omusajja amuluma ntegedde. Kino leero kye bateeddemu kye bayita beyiro. Beyiro. Ndowooza byonna gwe bibagambye nti mumpe ka obije bwe tuddayo wali bye tubaddeko embeera ya Gashumba tolaba nti Allah yamwanukudde Mukama Katonda yamwanukudde ebbanga lyonna abantu tebamuvumidde yafunye akakyala kawo kakira kati. Franka Gashumba Munyarwanda wadde baagala okutwistinga amanya basima abavandimu ebiki Omunyarwanda tasobola kumufuula muvandimu asigala Munyarwanda. Naye Gashumba mbadde nga mulaba nga agamba nti abavandimu Abanyarwanda bebasinga obulungi naye ate yawasizza balala. Si Munyarwanda oba yawasizza mu lugwala. Omukyala si Munyarwanda. Naye nga ate abadde nga agamba wano nti abavandimu Abanyarwanda basinga okuba abalungi mu duniya. Twagala giwako paka n'abalugwala. So abali eyo bonna. Kati Franka Gashumba bayirawo kimanyi. Era Gashumba yegendereza nnyo abantu abamuyitoolodde kati. Gashumba ayinza okuba yawasiriza mikwano gye. Gashumba ekisooka emyaka gy'alina kugambye emyaka gy'alina bw'ogigeraageranya n'omukyala gwawasizza tebigatta. Tebasobola kubeerana. Gashumba alina emyaka emeka? Gabiza 5. 5 n'egigwamu. Alina omwana Omugashumba. Naye naye abaana balala. Shira Gashumba ng'endigira gy'adigidda. Abadde tata waawonye. Akage. Abantu basitira okubyogera musimanga akageisha naye kisiwe kabeera teri muntu si muno ng'alina ssente asobola kulemerwa kwegatta. Ebyo jasi kugamba bugambi nti abadde atongoza butongoza naye wakati wakuba abadde amuyinayo omukyala jasi kugamba nti abadde ayinza okukwata muteeka mu kamera obanga abadde yakamufuna olwa pressure emuliko tugenda mu kalulu ate omukulu gwatembeeta y'omu kwateeberezebwa okubanga agenda kujja mu ntebe ennene ate talina mukyala ate bamu kubavumirira ebisiike so ayinza okuba pressure obanga bamukase okutongoza obufumbo bwe naye nga bikuba kusonga kwegatta ate ko kuba abadde yeegatta tabadde wakageisha ekiri mukaso bakulemera kwegatta olaba omulalu yeegatta era afunayo omulalu munne gwakuba ekigulu. Okay, we tweyongerayo obwazibidde nuwa mutwe kiraga nti yawambiddwa twaleko ne principal nga amuwandiiseeko bulijjo nuwa mutwe ali mu Uganda. Nuwa mutwe abadde abirawo kavule wano ku luguudo lw'Essemuto ewali amakaage ebbanga lyonna nze bwe yayogera abadde ng'omanya ali bweru waliwo nali ngenda saidi Essemuto ne muyitako awo ku lula lwa ssentebe w'ekyalo awo ekyekavule ng'ali awo ali mu kusala kubongadde abadde mugumu
Omanyi nedda sigamba nti kuba mugumu eggwanga yemu abagala okulyonoona ate amwabogerivu bw'wabeera nga waliwo ebintu ebitagenda mulungi mu ggwanga osanye n'obyogerako so kati gwe oba otiyitirira okwogera ku kintu kyolaba nti tekikusanyusa ng'ate abakikola be bowa ssente bakutuuseeko obuweereza naawe ate obaweeryaza amaanyiza era kyemanyi aje bw'oba ggwe nga weetiitirira lumu bazzukulu bo baligugamba nti mwaliriddawa ensinga eyonooneka ngaffe kati otunenya bajjajjaffe nti babaziba batya amaaso obutalaba bwesigwa bwa muntu so kali naawe abazzukulu bo balituuka akaseera obeera nga kadde kano osobola okusirika ng'omuntu ayogera ggwe n'omutwe gwe gukuweereza nti omuntu ayogera ebituufu alina kubeera bweru wa ggwanga nga ggwe tosobola ggwe nga nze foroma lyange bwe limpeereza bw'obeera nga gavumenti ogiwa omusolo sajjanga bakambwe bw'oba nga osasula omusolo nga gavumenti erina okutuusaako obuweereza wabaawo ekintu ekigenza obubi ovaayo n'okyogera sajja ajja mu inbox nga yeko n'ebyambalo naggaye mukulu anti kwe kookutya nyamaza ate oyo teeberezo yakugamba ekyo ekyambalo ky'alina gw'okimusasulira ne data gwagula gwakugambirako nyamaza gw'omumuwa kati ng'otyabo totyanga mubaamu abantu abatasanye kutiisa omuntu atasobola kwebeezaawo nga gw'omuyimirizaawo tasaana kutiisa kanga naawe olina okukozesaako ku mutwe gwe n'ogamba naye ono gwendiisa gwenywesa gwennyambaza ajja atya mu kabokisi n'aŋŋamba nyamanza akusirisanga atya bade bakamugulira microphone ennungi so nuwa mutwe kinategeddeko nti basoose kuwamba ankowe ne bamuteekako obunnyogoga ne bamugamba tutwale mu maka ga Nuwa era n'abatwala paaka mu maka ge ekavule gye bamuwambidde abasajja kitegeeza babadde bali mu mmotoka dabo kabini teyabaddeko namba naye nga balina emmundu naye nga bali muleeya so ne bamuwamba n'akadde kano kiteebereza okuba nga tebamanyi gyali abamuwambi kiteebereza okuba nga babadde babyakwerinda kuba tuteebereza biteebereze tetumanyi oba naye lero omuntu wabulijjo ayinza kuba na mmundu tetumanyi tuba naye bamutute mu basement okubaako ennimi zaayiga so tusuubira okuba nga oluvannyuma lw'essaawa 48 nga tezinaba kuyita tusuubira okumuleta mu kkooti ng'amateeka bwe gagamba naye bwe zinaba ziyiseemu tekitegeeza nti amateeka mu ggwanga Uganda gaba tegakyakola so ekirala nti omuntu mu Uganda muno bw'avaayo n'ayogera amazima ensonga lwaki bagamba nti amazima ebiseera ebisinga gaba gakaawa omuntu bw'avaayo n'ayogera amazima baagogedde kuba balabanga oba bahumiliatinga oba ayagala okubuusa abalala oba okukuma omuliro mu bantu naye ng'ate aba ayogera amazima matuufu bwe vaayo mu challenge ng'omugamba ensonga gy'oyogeddeko nedda teri bweti eri bweti naye nga kyo yo abadde ayogera naye omulimu gwe omukulu abadde wa security y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Noah Mutwe Eddie Mutwe omukulu kati bonna security yonna nga bagimuggyeko yonna batandise okugimaamulako baagala asigale bwomu baate bazzaako ggwe naye ate nze ennyama yange eno gy'olaba nsobola okuba wa security ŋŋamba oli omukulu kyentegeeza nti bajjawo security baate bazzaako ggwe omukulu baba bategetikinga ye kiringanga mu kibira twakulira mu kyalo ffe bw'obeera nga twasalanga emiti mu bibira twatemanga emiti ebibira ebyaffe se bya gavumenti naye nga bw'oba oyagala okutema omuti gugwe bulungi osooka n'ogusaayira buno obuntu obwandigukutte nga gugwa n'osooka n'obugjawo then gwe ogutema ne gugwa lumu wansi ne gutakutaataganya so kati gavumenti eringa kyeyatandise nti esooka negitemako abantu abamwetoolodde okusobola okukwata omuntu yo oli gwe bagamba nti ono gwe twagala nga talinaako wanapapalira naye kyensuubira nze ku lwange nti gavumenti bino ebikola si byansaanya okukola bwe kibeera nga ebbanga lyonna gavumenti ebikola ne mu nsiko gye yagenda n'ebiyogera byonna ng'egamba nti yagenda mu nsiko okulaba ng'erwanirira demokrasi ly'eddembe ly'obuntu omuntu okuba n'eddembe ly'okukola buli kyayagadde kasaabira nga takosa balala okuba ng'erwanirira ekibba bululu okulwanirira ekibba bantu okulwanirira ekusiba abantu nga tebalina misango President Museveni yawandiikako akatabo ako bayita Sowing the Mustard Seed version yasooka naye kyempulira mbu ate baagigula ne bagimalawo kati n'okukanoonya toyi kizibu kya kafuna kuba
mwalimu amazima mangi abakayina bangi abakayina bakatuwemu kopi abakayina bakayina naye nga ate ne bakuzula nti okayina basobola okunonya ne bakakujjako empaka mulimu amazima mangi ge yayogera yayogera amazima mangi yagamba nti ebiseera bwe bawambira bwe bali mu nsiko bayambalanga uniform eza gavumenti ne bagenda mu bantu ne bakola ebikolobero okukyayisa gavumenti yaliko abantu badde mu byanga bajja leero ne bakuba ne bakwata n'okutulugunya abantu gwe noga gavumenti yali mutukola bo ne bajja enkya ne bagatu abagaba mutwe gatteko twalire gavumenti kati mulabye mukoze so ensonga bwe zityo n'ekirala nti Museveni yagamba nti mu Uganda gye nkulembera nga yakajja mu bukulembeze mu Uganda gye nkulembera omuntu abula atya ne wayita wiki namba nga tamanyiddwako mayitire nagamba ne mu kyalo gye nakulire wa kitange empiso mu nyumba nga weebula temwebaka nga temunnaba kugiraba afazali mufuukuuza ennyumba yonna naye nga munoonya empiso kati mu Uganda ennamba omuntu abula atya nawayita wiki namba nga tamanyiddwako mayitire so ng'agamba ebintu ebimu byamutwala mu nsiko naye kati bwe kibeera nga ekigambibwa ekibba bululu ekiri kingi ekiwamba abantu kizzeemu panda gaali waali abantu babateeka mu ddone ne babatwala nga tebamanyiddwako mayitire amakomera abantu ne babasiba nga n'ababasiba bakimanyi tebalina misango so nga Mayinja bye yayimba nti ebintu bizzeemu ebyaddala bw'otunula kati ate kiyinza okuba kirina waasi kuba kati akadde kano ebyaddala buli bw'otunulya ekintu ekyalwanya muzeeyi akadde kano konna byonna weeki bizzeemu byonna so kati nuwa mutwe kye tusaba gavumenti producing eyogere emisango naye kye nategeddeko naye bayinza okumugatta kuba edi mutwe mubyo ebyokwonona gadgets z'abannamawulire era yinza oluva mu basement ayinza okulabikirako mu kooti e Masaka bannamawulire bayinza tuwulira ssente ezibalirwamu bye bayonona ne tubisasula ne babata bannamawulire batandise okwagala okukivaamu ne wadde nga be bakitandika be bawaaba omusango nalabyeko ko munnamawulire omu Masaka ng'agamba nti Farishi Magembe y'omu ku baakalambira nga bagamba ba NUP tulina okubalaga nga babayita n'abafuutu bigere bawano bafuutu bigere ejjogo lyabwe lirina okukoma mbagirawo omusango guno ne bagwogera oba ne bagwongerayo nga kye batamanyi yate mu maaso kigenda kubafuukira ekizibu so kati kyemmanyi bannamawulire abo suubira nti basobola okuddamu okulabika munnamawulire baba basobola okukozesa ebintu bibiri kiba kitali profession anti kati kyekyo nti bw'obeera nga munnabyabufuzi yeeyononyeza ebibi asobola okukozesa ebintu ebityo ate kiba tekiraga professionalism n'ekintu kye baasoma okutuukiriza kimanyi nti oba okubba essimu emu kyali kyetagisa abantu abalina obunyama abawera 6 n'okusoba okutwala essimu emu naye nga kyenawulirako waffe n'omwana omu akakubbako akasimu akakubbako ate nga kubye n'engumi n'akwoleka ne ku ttaka naye tebalina binuubule tebalina bifaananyi bye balaga tebalina ki naye ng'okulaba nga bannamawulire ate be bakola ebikolwa bwe bityo ate ku bantu ne baviirako okuwambibwa kw'abantu n'okubatulugunya kiba kyennyamiza profession yaffe ebeggwawo so katusabe nti bamuleta mu kooti nga talinako buvune bwonna bumutuusiddwako tweyanze abaleba Lowesowa TV tulina Katabira Muhammad munnamawulire jukira birthday ya leero ali kakeeki bwamonyako bwe tutandika okwogeramu nga naye yeeriira kyayiro tamufunye ariko ali mu kisiibo nakuzina ndya kakeeki ate mba ndi mu kisiibo nasiibye ekyayi ziba bya bakatuliki omukatuliki asobola okusiiba keeke n'ali omugaati naye nga ate byonna biva mu ŋŋano Katabira Bebe Cool kye yasuubiza yamaze n'akituukiriza era wano wo for sure I give him credit nti yasobodde okuba nga azimbira omwana Bridget ennyumba akaana kano kava ne kamuwanjagira nga kamuyita Baby Cool baby obera ddala ali Baby Cool ne kamuyita Baby Cool ayinza okuba baby era kyaddaaki naye nga byakola bya kikulu nnyo ntwaso ozimbira omwana okujjako okuzaala okulaga nti mukulu buli kimu kyonna so ndowooza wo tumwebaza bwebaza esobola okuba nga tusiima byakoledde bannayuganda kirungi kye yakoze ekyokuzimbira omwana ennyumba naye kati yazimbidde mwana yazimbidde mbazadde omwana agenda gisulamu yekka omwana yali myaka emeka mwana muto
ndozalinga mu top myaka nga 6 yamulajanja ng'omwana ayagala ki kuzimba nyumba bali basula wabwe mu kagundi mu kagundi kiba kirungi eba credit ya maanyi okubanga yataddeko ettofaali ku bulamu bw'omwana n'abazadde omwana ya nti abantu abo n'ab'ekitundu nti balibeerawo ebbanga ddene nnyo nga bajjukira Bebe Cool olwekyo kyakolomanyi bagamba nti esaawa efu etuukako akaddendera nebalako ebituufu nga bana TikTok bana Facebook bana internet batagwayo ne bagaya ye principal ye kuki yakola yatwala butwazi mwani ono Kapere n'amutwala bweru Bebe Cool yali nazimba mayumba oli ati iba mutwala bweru ozo ngambe omwana yasaba ki Bebe Cool nyumba Kapere yasaba ki Bobi Wine kugenda bweru yamusaba amasanyalaze bagasulamu akalibe mu abantu abagataganya ebintu yemwe muleeta obuzibu wano tewali kintu kyonna tewali wantu wona wosobola geraageranya Bobi Wine ku Bebe Cool tewali we basobola kusinkaganira mu bantu wona nakubageraageranya mu bwongo oli ategeera nnyo okusinga ono mu music ono yamuyimba nnyo okusinga ono mu byobufuzi ono ali wala okusinga ono kati Bebe Cool nza mugeraageranya na Kyagulanyi wa Kyagulanyi abantu bayambye bangi bw'oyinza okutunula expenditure ya Kyagulanyi buli lunaku ng'egenda ku bantu batalina kukakwate nga Bebe Cool tasobola nagisasanya luvannyuma lwa mwezi naye ng'oli aspendinga buli lunaku expenditure gy'aba alina ekya nti Bebe Cool ebiseera ebisinga ne ssente z'alina azigye mu gavumenti lwakulwanyisa Bobi Wine Bebe Cool teyalina nagamba wano nti Bebe Cool teyalina kantu mu nsi muno okujjako music we yali ng'agamba nti buli kimu kyakola kiteeka mu music era yamala kuvaayo n'agamba gavumenti nti mumpe ssente nwanyise Bobi Wine gavumenti kwe kumuwa ssente okuzimba ku apartment okuzimba ko wasula n'okuzimba mpulira nti tata we yamuwa we yazimba tamanyi na plot bwegula kati ng'omugeraganya n'omuntu alina mansion so Bebe Cool kyakoze kirungi kyekigambye nti n'essaawa enfumu lunaku etuuka nebalako ebituufu nti wadde nga ebyabadde byakola byonna bibadde ngambe kiwumba tuutu kuba entegeera ye otundi omanyi bagamba entegeera y'omuntu ogitundira mu byayogera naye tekikwewuunyisa kubanga negiyabadde giyaguddewo saawulidde ku bigambo byayogera nakiyinza okwewuunyisa mu bigambo byayogedde giyawaleddeyo ennyumba era nga mwabaddemu ebyekiwumba tuutu tekikwewuunyisa Bebe Cool ebyaddala Bebe Cool ebikolwa bye mutabani we yandibadde abikola naye nga tekyewuunyisa okuba omuntu ng'ali myaka 5 naye ng'ate reasoning engeri gy'alabamu ebintu nga ya mwana wa myaka 15 naye twebaza olwekyo kyeyakoze amina agende n'ogw'omutima katusuubire nti essaawa yateredde okuva we yakoze ekintu bwe kityo okay Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 Matuga Kawanda Sako ne Kawempe batuukirire abaana bagenda kuba baddamu nga 19 Sunset Junior Schools twala abaana basobola okuba nga babangulwa mu mangulo ennungi ennyini ddala ebyokulya birungi ebyensula nabyo birungi nnyo nnyini ddala wala bateekamu ensimbi ya Matuga Estate bano nga bakugu mu poloti kuzigula nozitunda bakola ebyapa byonna ebintu ebigwa mu kkowe ebyo batunda poloti okuva ku $5,000,000 paka gisembera batunda amayumba amalungi emizigo ze muyita rentals bayina amayumba gano ag'okusulamu nazo bazitunda ni Matuga Estate namba zaabwe kuziri awo ku screen sobola okuba ate nga bakwasaganya bulungi nnyo katabira gatuyongerayo Dan Favor ne Lydia Jasmine bafaaki tuwulira nti ono Dan Favor yapangisa Jasmine ennyumba n'agyekuzako ebifaananyi n'alaga mbu yagiguze omugagga nnyini yeebweru n'aga kiki kino Lydia Jasmine agamba Dan Favor mulalu oli agamba bwemba ndi mulalu nga nnyina ono bwino era yajjeyo bwino empapula zonna bye baasalira byonna tulinze Jasmine oba teyagenda tuleetera ki oba taasobole kubireeta engeri ono gyali omulalu yaga yayina ensolozo in fact byonna mu byonna bye nalabyemu wawe nkwatira Lydia Jasmine siri muganti si mutuufu oba mukyamu naye ayina akantu ke yayogeddeko naga nti singa oyo mumanyi bwe namusanga
singa mumanyi oyo ennyumba bwe nagisanga which is right naye we sikkaanyiza naye omuntu okubanga akupangisa ennyumba tekyetaaga kubanga atudde ku ayambadde amasuuti tulina abantu abalina rentals ng'asiiba na mulugabiri ekyo ne mugamba Jasmine awulimbye tekyetaagisa muntu bw'afaanana okupangisa ennyumba tulina abalina za apartments nga beerabikira batyo ng'ayambala t-shirt ya 13 naye nga ggwazo mupangisaako onyirira nnyo naye nga ate okimya ennyumba ze oba okimya service ze ekirala kyeyayogedde n'aga nti singa mwalaba ennyumba bwe nagisanga kiba kitegeeza ennyumba eyo ebisa ebisinga ba tenants bwe bajja mwina bye mukkaanyaako nti ennyumba gisaze sinsiige njagisiiga emyezi bwegi kati no otya n'okutya nti waliwo ennyumba z'osanga olina aganga ngenda giteekamu tayiro tujja kwebala olina aganga ngenda teekamu oluggi lw'ekyuma tujja kwebala olina aganga nti eno ddabo njala ngimenyemu kiri ekisenge kya wakati efuuke luumu namba bweti nnyo nno nayagala ennyumba yatayiruza agiteeke muyiyo mbwate gwe omubalemu renti okitegedde bulungi okay tutaalikirawo kikyoza ekibatta bonna bayimbi ekisooka abayimbi kati abali mu Uganda ebitundu 9 okimanyi nti beeryamu abayimbi abakyala beeryamu kiki beeryamu sex for money awo nkutegedde beeryamu abayimbi abasinga abayimbi abakyala wano mu Uganda 9 abaliwo kati si bali abedda abaliwo kati kangambire ddala lumu nti beetunda tebakyakulembeza music gwe balina kuyimba wabula bakulembeza nnyo enkunamyo n'okulaga obubina n'okulaga ebibala byabwe ebya Adamu n'okulaga okulaga nga ye figa y'omuntu batunda nnyo figa y'omuntu ne Katonda byeyamu oba maama we okusinga music gwe batunda naye ng'ekigendererwa ky'ebyo byonna kiba kyakweryamu mu byonna ekyasinza okuneewuunyisa mu bintu bino nti Lydia ennyumba yagipangisa $4,000,000 buli mwezi era yakwata $2,400,000 n'aziwa Danny Flavor oba gyali ya myezi 6 nekyewuunyisa wowulira mirundi emeka nga babuukinga Lydia Jasmine era ayimbira sente mmeka ate simugoberera nnyo oba tomugoberera nnyo kakiri kyenkugambye nti omuyimbi wano e Uganda abaliwo kati baba beeryamu nalaba ku kasukulu emabegakawo ng'agamba mbu yaliko mu covid mbu yaliko buloka w'abayimbi abo buloka nga yabayunga ku basajja abali e Dubai eyo ng'agamba nti njiwa mukyala bo kino bwe kinawe 5,000 eza $1 wano kijje Dubai tumaleyo wiiki kidde nkiwe 5 ekira bino bye tulaba nti bagenze bweru olumba ati bagenze kuyimba bwe bw'olabanga abayimbi bonna abakyala omulaba nga ali mu kabikini na posting anti ali Dubai nga talinayo show manyo oyo baba bagenze kumulya gye bayita delivery direct aba yekozeeko delivery nkiddamu omuyimbi yenna omukyala wano e Uganda bw'aba talina show Dubai n'omulaba nga posting anti ali Dubai manya yekozeeko delivery baba bagenze kumulya naye nga tomuyimbi abayimbi muyimbi kyasinga wano okwekolako delivery gwokusinga okulaba e Dubai siyo yali mu kugugula ne Danny Flavor yasinga okwambala bubikini wano ayolesa nnyo omubiri gwe okusinga music kati naye kati music yali apromotinga nnyo omubiri okusinga music Lydia Jasmine atunda nnyo omubiri gwe ne bwe yakula ne bwafaanana okusinga music gwafulumya naye nga tewe yayimbira oluyimba nzo oluyimba lwayimba ne Just the same way so lwamuleeta nayimbako ne Dada Andrew oluyimba bisima me and you ng'olaba nti omuyimbi ali promising naye teyatuuka mu maaso oba kyekyamukyusa oba waliwo abamubalira business ate eri business endala ekola nnyo nti owesiba music tojayitawo so kati atunda nnyo omubiri okusinga music ate abantu abo batunda nnyo omubiri okusinga music baba balalamu talina kigambo kisimu kimulemererwa kuyisa mu ttama newe oba omuyambyeko kuba ye wanti kuli kuba kutoba omuntu ayiwawo omubiri gwe okufuna kyayagala naye aba mulalamu asobola okugamba ekintu kigambo kyonna abantu abo baba tebajjukira Danny Flavor yajjiyo obwino yenna alaga nti oli yali emupangisa ennyumba naye obuzibu ku nsi ya Katonda eno
teri kintu kisinga kwerabira nga abayimbi. Omuntu nkugamba gwe naali eyo ngobadde oyinamu omutima ogw'okugamba nti ogenda kuleeta omuyimbi omupromoting mukole sente kiveeko. Omuyimbi muleke mu kyalo, muleke mu kasasiro we, yejjeyo yekka kana waba muyambi. Omuyimbi ye muntu gw'osobola okujja mu kyalo n'omukolera ennyimba 2 n'oziteekamu miliyoni 3 n'atandika okukwata ebivulu nga takugambye. Awo walabira bajjeefu kiiwa, walabira bakayemba so ne bamugamba jamu tukumali n'ejjinge n'adduka. Nakwerabira mangu. Nakwerabira mangu naye nga gwe kigendererwa ki wamuleeta omufunemu ssente ng'olaba alina talent nti osobola omuteekamu mu music we ssente ne mutandika okukola ssente mwenna. Abayimbi ekyo tebakisobola. Abayimbi oba kuba tebaasoma kiryawo. Kizu kya kusanga muyimbi yasoma bonna baba misomo gyalema. Kizu kya kusanga muyimbi ayina degree 1. Bana ngamba bana kuva 2015 okudde no waggulu. Abasooka eri basookanga kusoma. Kwa wali abayina degrees abe mu MDD bakyagula ne bayina degrees abo. Basiri bakyagulanyi basoma music. Ne bana bajja bakidandali. Baba misomo gyalema. Kati omuntu atalina buwongo busomyeko bubugumyeko tasobola kujjukira. Ne reasoning yebe yawukana nnyo. Olaba dada Andre wa muumuli anga ayogera akulagenda nti muntu ali intellectual, muntu asomyeko amanyi bya music. Newe osanga kati goteka kamera mu Gravity agenda kunyonyola biki mu music. Era agenda kutandikira ku be bantu abawe mula mu nsi ya Katonda eno. Mu Gravity wali mulabeko interview gyakola nagivaho nga tawe mudde. So abayimbi bo basanye beddeko. Kati tudda ku nsonga ya Danny Flavor. Danny Flavor ekibi nti byonna ebyaliwo ate byakomekerera nti ate yo mulimu gwe guweddewo. Bali bamukwasa ennyumba ya managinga ng'agiri akakasente. Kwaki nawudde nti oli yali agipangisa miliyoni 4 naye nga ate ye naggaga ajagala miliyoni 3 nga buli mwezi akasente kakafuna. Ayina ennyumba z'enjawulo za managinga. Landlord yennyini ayina atandika omufukuutirira naye gwe omupangisa naye anayo obwongo bw'abayimbi bunafu. Okwata miliyoni 4 opangisa ennyumba nenga toina yadda akapoloti. Nokwata miliyoni 24 mwezi nolemerwa okugula poloti otandika okuzimbamu amakaago. Nate gichi yakola mbona posting ambu I thank God for my new house. Kijagambe kyanyiza landlord we kyanyiza landlord nigagamba omuntu gwe nalekera okumanaging ennyumba ate amakaago agatunze. Ono omukyala mifo ky'okuvayo mu buntu. Angaye muna ensonga eri bweti ne bweti ena yatandika kuagala kumusibisa. So abayimbi baba kyala nyumba yagigula ebyaddala. Nyumba ate yagigula wa. Nyumba pangise. Abayimbi batono nnyo wana basobola okujjamu obwongo obutegeera okugula ennyumba. Naye nga tebe bamu bajja genda balwale batandika okugamba mbu simayanga tuyambe omuyimbi bwati ne bwati. Simanga tulinayo kawashi olwoko omuyimbi bwati ne bwati ali mulwadde ayagala kujjanja. Nino omuyimbi omukyala bawe yamugulira ekasalirwe. Sijja mwogera bamugulira ekasalirwe. Ne bamuzimbiramu amaka. Naga sijja kugendayo. Kasalirwe Matugga. Omuyimbi yaga asobola eyo mu kyalo ya mu kibuga. Nasigala mu apartment. Ye Nsega. Baita Nsega? Ante ziga zibera komiti gy'okusita Sikweya. Kati abayimbi waliwo kye bayita rural urban excitement. Nti omuyimbi omuntu atalowoozangako mu nsi nti abantu ab'ekyalo bali mumanya. Uganda bwe mumanya oba abantu b'e Kampala bwe bamumanya ate afuuka ekizibu. N'alaba nti ate amanyikiddwa nnyo okusinga ne kye yali alowooza. Ne batandika okwokola ebintu ebitajja. Ensonga lwaki abayimbi kugambye osanga abayimbi nga batandise kuwolesa mibiri gyabwe mu kifo ky'ennyimba. Kituufu. Osanga omuyimbi ng'asobola okumala omwezi nga tebamubuukinze naye ng'ate omwezi ogwo gumu asobola okukozesa miliyoni 4 nga expenditure. Neweebuuza ssente azijjawa. Nkugambye beekolako delivery. Abasajja babeereyo ebweru n'alaba akakyala ka Avapeace anti kambala buno obukete wano. Ate abasajja beezira omwana we n'ebyayambala banna. Abasajja beezira okulaba okukundira omukazi wano we wati wano. N'ekisambi wano omusajja kasitala aba wano agambirawo oyo ne mufuna musigamu zonna zenjagala. Kati omusajja ali e Dubai akoze kasente ka ali mu America ali e Bungereza okukwata $50,000 eza dola bwe bukadde nga 18
nasaza ne air ticket nakola bikyala bateze batezimusala okumala wiki nga aline ava peace nga wali mu kuchekola obanga ali mu ne Lydia Jasmine abatali no wali mu kuchekola digiranda nze nafuna omukiga bagane banyoli bwa so abayimbi wana Uganda abakyala batunda nnyo emibiri gyabo kusinga music so kwa bamanyi nti attraction yaabwe ne bava ku music aye ne badda kutunda emibiri gyabwe so Lydia Jasmine yandibadde yeddako kuba bye bamwogeddeko bingi nga tebisaana kubanga bikolebwa omuntu gwe bagamba nti ayagalibwa abantu banna Uganda ayina mbu ne ba addict bangi naye kati n'owuli ebintu waliwo addict we gwe nawulira yogera bamuwayiriza ng'akola atya odani flavor yani neno omubuuza ensonga oziraba nga ensi bweziraba oba gwe jasi oli mukasajja ku mutima nti toyagala kwogerera ku muntu okay tubalekere Katonda ekituufu amazima galwawo kugenda gajja kuva abayimbi badde mu music bave mu kutunda emibiri gyabwe badde mu music okay nga tuwumba bannamwandu basegirinya bali mu ndulu etagambika bagamba Honorable Sseggona ebintu byabwe abimamidde amabugo ebintu bya Segirinya gafuuse magi Sseggona yagala galula abakyala bagamba ne maama nyazaala Sseggona yabagambye atali muwoyo wane wange tosembera Sseggona naye mu byafaayo bya Segirinya siwulya nko Segirinya ngagamba nti Sseggona yamuli ku lusegere Sseggona tabanga yasigaza ekiramu ky'omugenzi nga mwe muli ebintu ebyo aye tutandika kubanja Sseggona kiramu tuzo tutandika okulwanja Sseggona ekiramu ky'omugenzi nti omugenzi sebo yakugambako nti bwafanga abaana balina kusoka bakebeza musaayi oba bwayagamba bwafanga ambulance we yegiwambe kinalabyeko ngagamba nti Sseggona ambulance yagitwala ali naye kyatagaana naye agamba munaye yagitwala ambulance eri mu makaga ne weebuuza makaga ekola ki ku nsi ya Katonda eno omuntu kasitova mu nsi olabira emitima gy'abantu n'abakuli ku lusegere olabira buli muntu yali agamba nti kugwe kwenfiira olaba ne bewayamba nga batandise okweza ebintu byo era Segirinya aliyo mutaka naye akwata kutama n'atunulira abantu be yaleka ku nsi kuno aterekana kunimba ali yagalamidde akwata kutama kukali akantu ke musima ako ke muteka bagalamiza mubiri naye omwoyo gusobola okukwata kutama Segirinya kimanya ali muntu ane yakwata kutama yeewuunya abantu naye ate kyewuunyisa nga ate abantu abayinawo ate bagala okuwamba ebintu by'abamuleku naye ekirala nalaba kubagamba nti omwana omusipiika yamutwala sipiika yamutwala Anita Amongo naye sipiika ye asasula fees zokka nawuliddeko mbu ate omwana asasula fees zokka teri kulya teri kwambala teri kumulabirira teri kola ki naye nga teyalabika nafe abayamba mujja tulemesa bwemba nyambyeko ako kanyambika kisinziro yogedde biki bw'ovaayo n'ogamba nti omwana ono ngenda kumulabirira paka wakoma paka kulafaananya ensolo ze omuntu omukulu bw'aba yavaayo n'agamba nti abaana bano ngenda kubayamba ngenda yamba omwana ono paka so namwe abayamba mweddeko tovaayo kweyama bintu byotatuukirize gamba nti omwana ono ngenda muweerera naye bw'ogamba nti ngenda kulabirira omwana ono paka okulabirira omwana si kusoma ebyetaaga okulabirira omwana bingi so kati abaana bali babonaabona nze sirabangayo ssente z'amabugo ze bakuŋŋaanyiza kugamba mbu zirina kumala kugira DNA okuzifuna amabugo simanga ne letters of administration okufuna amabugo kyemmanyi ebintu ebitagisa letters of administration byebintu ebiri mu mannya g'omugenzi omugenzi yafayina poloti yafayina amamotoka yafayina sente ku akawunti yafayina akola ki munawulira bambo bagasa ku sako ya palamenti bw'omukuŋŋaanya amabugo galina kugenderawo mu bannamwandu mu baana
so si kwetaaga letters of administration kali n'amabugo weetaagako omuntu agenda okugakontrolinga amabugo tegeetaaga ekyo letters of administration ne DNA bigenda ku by'obugagga by'omugenzi byokka byafa akoze mu nsi byokka yensonga kibagamba nti omuntu wafa ebyobugagga bye bigenda direct ewa administrator general amabugo tegagenda wa administrator general naye ate ogenda olya Segona mbu ate yagasiba mbu ate balina kufuna letters of administration niweebuza ate abantu abalinako abantu abalina lwaki ate basinga okulookalooka abakyala bagala batambudde n'obwoya bubawedde ku ntumbwe Segona nga ate abablocking ate wowuliza Segona ate Segona yayogera abalaata tabagamba tulina okubajjako DNA okuva mu mwezi gw'okumeka myezi 5 emabega myezi 4 DNA tedda bagamba mbali waliwo abaana abali ebweru 20 Ssegirinya yali mu ddwaliro nga abakazi be bamwetungako kyeneebuuza Ssegirinya ebweru gye yagenda mu ddwaliro yali aliyo ng'afunyisa mbuto oba yali mu ddwaliro nga bamulabirira na kumujjanjaba Ssegirinya ali mu kawula yavaayo buvinavu n'azaalirawo ng'avudde mu ddwaliro so singa ali ku katanda ka ddwaliro Honorable Medal Lubega Segona nga bw'ogamba nti yegwe akali amaggwa yanguwa otereze ensonga zino ng'ekiwundu tekinnaba kusamba ddagala kuba bavaayo ne bagamba nti ambulance eri mu kikomera kyo essente za parliament ez'amabugo wazibulookinga nti olina kumala kufuna DNA z'abaana na letters of administration ebyobugagga by'omugenzi byana nabyo bibulookinze sooka oveeyo otereze erinnya ebintu by'omugenzi be Ssegirinya sooka obiveemu bw'oba ovaayo n'ogamba mbu Ssegirinya bagamba bweru alinayo abaana simanya 20 gwe Ssegirinya yagamba agenze bweru kufunyisa mbuto oba baali bagenze kumujjanjaba Ssegirinya yagende bweru ng'ali nga mulwadde oba yali agenze kweyagala sofa abaana abamanyiddwa ba Ssegirinya be bajja ne balabikirako mu kamera kabeera nga abaana tebavangayo mu kamera banyaabwe bwekweka lwaki olemerako n'ogamba mbu ate wali abaana ba Ssegirinya abalala yo DNA egenda komawo ddi so ndowooza Ssegirinya kyeyagamba nti continue fighting wegamba continue fighting Mr. Update fight hard Mr. Update continue to fight hard family yo ndaba eggwawo ebintu byo abantu bewalekera ebyobugagga byo babyefunza abaana bagenda kubonaabona bagenda tuukiriza naawe giwayita kuba gwe weerandiza n'ogezaako okukola olwanirira abaana bo obalandize nabo bagenda kuddayo ku zero abaana nabo batandike kwerandiza Mr. Update fight hard abantu abatwala ebyobugagga by'abaana bo okay awo wennyini tubebaza mwenna abatugoberera olunaku lwaleero obugambo obusembayo n'obugambo obwa birthday bw'owishingira abantu bonna abampeereza obubaka bw'amazaalibwa mbeebaza mwebale kundowoozaako nange ajja mpadde keeke bagamba katono kazira mu liiso naye nayo njeebaza nammwe mwenna abali eyo ebirabo mbyagala keeke gaggadde nzaagala abakuweereza akamesigi nga tekaliko ka mobile money kali mpeereza akamesigi ogambe Katabira happy birthday simu ye tamanya ki era nkugambe agange gennyini Katabira Mohammed gereeta nze seewola nti ngambe mbo yobagibaja teeka kuli line ziri manya gange kwikironi wa producer bana abalala yebeewola yange kwennyini yandyagadde okunjagaliza amazaalibwa amalungi njagaliza nga nawo nterako ka mobile money nange neyagaleko so kyenyinza okusembyayo n'obaka bugende eri gavumenti wabeera nga mulina obutakkaanya n'omuntu yenna nga mulaba byayogera temukkaanya nabyo muyise mu process nga ssemateeka bwegamba mumutwale mu mbuga z'amateeka mumuguleko emisango bwe kibeera nga alina etteeka lyamenyi naye ebyokutandika okuwambanga abantu temubeeyanjulidde ne mumuwamba emmotoka gye mumutwalire tekuli namba plate abantu abaze bakutte emmundu tebali mu uniform n'abamu ababeera mu uniform ng'amanya bagagagambuddeko ne bamutwala mu bifo ebitamanyiddwa ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ne batandika okunoonya omuntu oyo okumala emyezi n'emyezi nga bamunoonya tebamulaba gavumenti tujjukira mwagamba nti bino bye byabalwanya mu myaka gy'ekinaana ate nga tulaba ebyabalwanya ate namwe bitandise okukola temusaanye kwonoona legasi yammwe n'emyaka gye mumaze 4 ate abantu batandike kubasindiikiriza nga beevuma obukulembeze bwabwe so abali mbitongole ebyokwerinda mweddeko kikalowoozo ke mbaagaliza olunaku olulungi nanka ngende nsanyuke wamu
n'emikwano gyange amazaalibwa gange amiina kumata kumira mpeera tetujja kusukka wano Ajesa Mulgemanya tukoze ne Kagere Wasabi Sentongo ate nga tubadde ne muna birthday muna mazaalibwa Katabira Muhammadi muna mawuli ate nga mutunuzi wa nsonga akuume atakumira mpeera angamba kisimaga kumanja Oni going? Good on you. Jitwale you. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima.